Omuze gw'okunyakula obusimu oyinza okugamba gwafuuka abaana baliwo si mu kibuga Kampala wokka wabula ne mu bitundu by'eggwanga ebirala. Ebiseera ebimu bakyala kimpadde bano beeyambisa embeera ey'akalippagano k'ebidduka okunyakula obusimu bw'abali mu mmotoka so nga abalala babunyakula ku batambuze olwo ne bakozesa boodabooda okudduka. Kati poliisi eyungudde basajja baayo nekola ekikwekweto mu bitundu by'ekibuga Kampala era nga bakulembeddwamu DPC w'e Katwe Innocent Mubangizi n'akulira ekitongole kya poliisi ekikessi Crime Intelligence Wycliffe Mujuzi. Batandikidde mu kifo ekimanyiddwa nga ku ssaawa ya Queen Baabo Kibuye n'ebitundu ebirala ebirinaanyeewo. Okukwata ababbi bano tekwabadde kwa mannyo wenu era awamu byabaddemu okubafubutula n'awalala omukka ogubalagala gwavuddeyo. Enkyaleero abamu abakwate batwaliddwa ku bizimbe ebimu mu Kampala ewagambibwa okuba nga gye batwala amasimu agamu ge banyakudde okugatunda. Waliwo amaduuka agasangiddwa nga maggale era wano poliisi emenye okuyingiramu nga wano tewabadde akkirizibwa kusala. Waliwo amasimu agasangiddwa nga masumulule kyokka nga waliwo naago ge bakyusa ebigakwatako. Buli gwe bakwata nga yeewozaako nga n'omu attotodde ekyamuviirako okugwa mu kabiga kano. Badde nga kubanja wali waggulu manzira ne bangwira awo nengwa mu buto wa bwenge. Omu ku bakwata ategeezezza nti yakanyakula amasimu agali mu 10 ku bannakampala. Olunaku oleeta essimu nga mmeka? Okola otya? Poliisi egamba okukola ekikwekweto kino basinzidde ku mukyala eyaddukira ku poliisi nga yeemulugunya olw'okumubbako essimu ye ng'ali mu Kampala. Omukyala yajja ku poliisi ne yeemulugunya nti ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno yabbibwako essimu ye bwe yali ali awo ku Queens we. Twakola okunoonyereza okwatuviiramu okukwata abantu babiri nga baami era ne batubuulira oluvannyuma lw'okubabuuza kajojjojo w'ebibuuzo nti amasimu ago bagatunda ku bizimbe kwe tukoze ebikwekweto kwe kuli ekya KK Trust Plaza, Owino View Zone, Nakasero ekisangibwa mu Nakasero for Parish wano mu Kampala Central Division. Poliisi ekakasizza nti amasimu 1015 ge gasobodde okuzuulibwa ku bigambibwa okuba nti mabbe. Naddala edduuka erimu twasanzeemu amasimu 37, ekirala tusanzeemu amasimu 46, ekirala amasimu 10 n'ekirala amasimu 22. Ekireeta omugatte gwagana amasimu okubeera 1015. Poliisi egamba yakugenda mu maaso n'ekikwekweto kino okulaba nga bafunza bannakigwanyizi bano n'okwekenneenya bannannyini masimu agaboyeddwa.